Katonda tagenda kukunula eyo mu bitanda kukolera ekyamagero. Simuwakanya kukolera yera nsaba kukolera gwe yekwese mu bitanda. Naye ate Katonda akolera nnyo abantu ennaku yaabwe nga buli muntu agirabye. Era abasajja n'abakazi babaweera obujulizi. Ebikola Batume Essula 3 bakuga nti omusajja yaleetebwa nga bulijjo yazaalibwa okuva mu lutulo lwa nnyina nga mulema. Bamuleetanga bulijjo ne bamuteekawo ku lugi lwa yeekaalu lwayitibwanga olulungi. Eba amasiike nabo tebagenda mu kyalo babeera mu kibuga. Oteegera wayita abantu ne masiike naye abaako maini. Katono bamuleetanga ku maini dowa. Ku mulyango Bikola Batume Essula 3 bamusitulanga yali mulema okuva mu lutulo lwa nnyina. Ne bamuteekanga awo Bayibuli egamba yali mu myaka nga 40 naye ekinja yakisanga mu lubuto lwa nnyina. Waliwo abantu nga byobonaabona nnyoko baabimutega kyali munda. Bigenda kubanga Katonda waffe talina kisa ku bintu ebyo naye alina ekisa ku bantu be. Bigenda kubanga passion ya Kristo eri ku bantu teri ku bintu ebyo ebikutawaanya.